Leero tuli ne president w'eggwanga omulonde gwe walonda naye gwe nalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ensonga etuleese n'omukulembeze w'eggwanga, ensonga eziri mu ggwanga Uganda. Waliwo enteekateeka empya erangiriddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku nsonga z'okuggyako Nakyemalira General Museveni. Era ng'enteekateeka eno emanyiddwa nga tulumbe ekiba kibe, ku luno alina okuvaako. Ku luno alina okugenda, ku luno alina okukwatibwa, ku luno alina okusibwa. Ebigambo bito biri phrased ng'ani gwe bagamba alina okugenda General Kaguta Museveni, alina okukwatibwa General Kaguta Museveni, alina okusibwa General Kaguta Museveni, alina okubyogera General Kaguta Museveni. Awo ebikolobero byakoze bannayuganda basse, abantu batulugunyizza, obululu bwa zabba, ettaka ly'abantu lyabbye, ebikolobero byonna by'omanyi Museveni byakoze mu myaka almost 50 bukyasenga mu ggwanga lya Uganda, byonna alina okubitebya, alina okubyogera, alina okuvunaanibwa olw'emisango egyo gyonna gy'azze akola. Era ng'enteekateeka etandise, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agiyimuemu omutwe, agamba ku luno okulumba ekijja kijje ate nalwo nti buli kimu kirina okuyimirira. Tusooke tuggyeko Nakyemalira bw'atyo bw'atugamba nti bya 2026 tetujja kubirowoozaako ssaawa eno, katusooke tuggyeko Nakyemalira ono ddakiika wano ntono nnyo z'awadde nti wali tutuukewo ng'ono tumaze okumugyawo ali luzira, then tuteekewo okulonda okw'abantu kwe baneeyagaliramu era ne balina omukulembeze gwe baagala, naye nga kino ekinene ekyawo nga tukijje mu ddiiro. Ate nno mukambwe agamba ku luno kulumba ekijja kijje, bw'atyo phrase bw'eri, kulumba ekijja kijje. Kansooke mukuwe president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga zino azitugambire ddala okuva mu kamwa ke kennyini, kulumba ekijja kijje. Okubaako nimwe olunaku lwaleero abalamusiza mwena bakagwa abantu b'ombusoga mwena naye tuva ere ebukooli mu ssaza lya Kyabazingeri, ebukooli district y'e Bugiri. Kibaire ky'amaanyi no nenda okubebaza mwena nenda okwebaza kunga coordinator waife beeta Ntalo John ne mwena mwebale omulimu ogw'amaanyi. Ninze mwene Ngobi bwe mba busoga maanyi endala bandete Ngobi ngaiwe bwoli mwidukulu wa Njakawutala, zena ndi mwidukulu wa Salimu Bwago omwide oweigango dada wange erusuka teruweddeeyo zangaire bana okubaako nimwe sirinzeka ngine bakulembeze banange Comrade Maria Ledochus Kanakali, Comrade Manjeri ate nga MP waffe era Minister mu gavumenti yaffe, ndine Comrade Swengere abakyala be bangambye bamuyita muwomya naye tukiteesaako ekyo. Ndine Comrade Pastor Mwanguzi, Comrade Kaluya ate nga ye Mobilization Secretary waffe in charge of Eastern Uganda, ne Honorable Nsanja banaye dya sijja bamalayo mwena naye nsanyuse nnyo okubeerako nammwe. Ne bakansulazi tubadde ne ba foot soldiers bangi nnyo, njagala obeebaza mu ngeri enjawulo ba foot soldiers baffe ab'ebusoga nammwe abatuhosti nze bali eddala ndi musanyufu okubaako nammwe olwaleero. Alright, twena twesimye eno okuba nga oikiriza wasinga okuba nga tukyabirako maaso g'eredio eno era nga bwe twakisalawo nti tuyidde akwanirizanga buli muguzi onafunanga kwakaire okujja maiso n'okuba nga wayako n'abasoga. Well, okusinza ku mbeera nga bweri, what we call a revolution mu maiso g'abantu abangi, because bwetwalire ebugiro kyogeire ku nti people power yatandikira Busoga era yatandikira Bugiri. It has been quite an interesting journey okuva wayingira ebyobufuzi wayidda ne people power eyamala yazaala National Unity Platform yabanga busalino neyeetwise omulimu ogw'okuba ng'ereeta enkyukakyuka mu Iwanga. So far biki by'osobola okubonaku nti olutalo lwe twatandika tusobola okuba nga twakibinze kino bikino. Ekisooka kye twakibinze kwe kukijjamu nze ng'omuntu. Kyali kirooto ky'amaanyi nze omulimu guno oba koze eno oba ensonga eno okugirekerawo girabanga Kyagulanyi. Bwe navaayo ne neesimbawo kuba MP ne bampagira nnyo
nali sogera byange nali njogera bigambo by'abantu bangi nnyo naddala abantu ba wansi era batandika hashtag Kyagulanyi effect naye somehow ndowooza Katonda yakikola n'atusindika eno Busoga kubeera bwe twali tukyali under hashtag Kyagulanyi effect twajja eno campaigningira Honorable Mwiru ne tubondinga nnyo ne tukola emikwano mingi ne twezuula wano e Busoga era twagenda okuba ne Busoga nga tuli happy naye nga nze kintawaanya kuba saagala eno ensonga bagiteekeko nze ng'omuntu eno si nsonga ya Kyagulanyi si nsonga ya Bobi Wine y'Abannayuganda bonna nze just ndi representation naye eno nsonga y'Abannayuganda bonna so kyatukola bulungi nti ne bwe twamaliza nga tulisolvinze nti okay kakati tutandise social movement bayita people power era Katonda n'akikola ne tugironkingira ano twagironkingira bugiri era nga bwe bannange nti twagironkinga nga tuze campaigningira muganda waffe Asumani Basalirwa era abantu ne batuwuliriza era message twajja nayo same message gye tulina n'olunaku lwaleero yakugoba dictator Museveni n'abo bonna abamukolera yakulekerawo oba kugaana associating n'ezisasente ezaffe ng'agula abantu luli yakozesanga Kayihura kati akozesa Anita Among so ne tugamba tetugenda ku associating n'abantu bonna Museveni bakozesa of course over time olabye nga Anita Among akozesa bangi nnyo n'abannaffe muffe naye era tuli basanyufu tukomyewo Busoga ng'abantu bakyatuwagira kyekimu abantu bakyayagala change kyekimu abantu bakyayina ennaku y'emu era tumanyi nti amaanyi ge gamu gajo basembenga. Well, Mr. President, ekitundu kino ekya Busoga ky'oyimikirizamu nti ekibasinziira mu kuba ng'olonkinga oba otandika olutabaalo olw'okuba nti otaawo enkyukakyuka mu iwanga nga tuteekawo singa onteekawo yes nga tutaawo oba Bannayuganda nga bataawo enkyukakyuka mu iwanga n'ekimu ku bitundu ebiri mu obwavu bungi ne President Museveni bwe yali ayigire Mayiga oleka nti kino kyembuyina eno mbaye tekibonanga mu kalulu ke twalimu ak'omwaka gwa 2023 message we gitambuza ino ey'abantu okuba nti beetolaawa era Busoga wagiwangula ogiira okwira ng'ereza ky'amaanyi ino kikyuseewo mu Busoga it is more of the same okusinza ku mbeera nga bwe yali mu 2023 n'olwaleero bweri Omusoga osobola kumuwa isuubi ki okuba nti tawa mu maanyi kulowooza nti oba oli awo tugezizaaku twakola ogwaife but titwakifunamu. Abantu b'e Busoga njagala bamanyi nti tetunaba kufuna kye twagala tetunaba kutuuka we twagala kugenda ne we twali si we tuli kati saawa zino so let us keep hoping of course bottom line kwejjako dictator ne bwofuna ba MP bameka naye nga Museveni yakyali president wa Uganda still agenda ku ensi yaffe agitwala awakyama so we twali si we tuli of course tetwayagala kubeera wano tetwayagala kubeera mu position no mission yaffe yali yakujjako dictator essuubi livaawa essuubi ly'abantu b'e Busoga njagala bamanyi nti limubo not anybody else. I am not the hope of Busoga. Manjeri is not the hope of Busoga. Kaluya is not the hope of Busoga. The people of Busoga are the hope of Busoga. Abasoga n'essuubi lya Busoga. Ti wundi wazira muntu yena alijja okukoba nti ye nga ye omuntu yagenda okutaasa. Mwemwe mugenda okwetaasa. Fetu bakulembera bukulembeza ate balaba n'abakulembeze abamu bamanyi okubatonda. So mmwe njagala mwekiririzeemu nga mmwe. Nze ekindeeta e Busoga every now and then kuba sobola kujjayo buli nnaku naye bwe nzijayo njagala at least okugatta eddoboozi yange ku maloboozi g'abaana abakulembeze abangi Bamanjeri Baleto Kyoska Bakaluya Bamuwanguzi Baswengere n'abalala bangi nsitula eddoboozi lyabwe nga bo kuba ekyamaanyi kyenyera is maybe okubanga bampuliriza okusinga bannange naye nga byenjogera nawe weboogera n'okubasuubiza ffenna awamu bamanye nti n'omuntu omu ku ffe bw'abalyamu olukwe balina gye baloopa ne bagamba munnamme ono ng'atuliddemu olukwe ne tugamba okay oyo bamuguze neffe tukyali ku mulamwa so essuubi ly'abantu b'e Busoga liri mu bo but most importantly tulina abakulembeze tugezaako okumakinga sure nti buli wamu wabeera agenda okukola oba okwogera ebikiikirira abantu so bwe tukola bwetyo nitumanya nti tuli bangi okwetoloola Busoga yonna Bugisu yonna Buganda yonna Ankole yonna awo tujja kuba tusobola okukola enkyukakyuka ey'omugundu so your hope
is new. Fe abakulembeze tuli ba representative. Je muko mutuwa amanyi, je tukoma okubeera abamanyi, je tubeera abamanyi namwe mbeera abamanyi. Naddala nga tuyimiridde ko ebyo mwatutuma. Well, Mr. President, what we're getting about the lack of accountability and transparency. We talk about the government, solo, and Rafu Kalwemba, including now, we come at Buyinza, one of us Garanga, Wemba Wembe, one sense of recent, or no campaign, to the about in particular, X, our single Bunji, evaluating that Twitter, parliamentary exhibition. Mubajiri maiso n'okubanga ofulumya ebintu ebiraga okwegala by'okubera ku ssente domi w'omusolo yajja okumekerera nga bitwaliremu ne bammemba b'ekibiina ky'okulira nga president kya National Unity Platform. Ku issue accountability singa obaire president olunaku olwaleero nga niwoli mbuyinza nga bwakugemesebwa ngeri si gy'osobola okuba nga omalawo embeereni because n'abali mbuyinza saadino bona baali bali kwidda nga baidde n'enteekateeka ya point 10 okulwanyisa obuguguze kwali but up to now ekibaire ekyo kiddeemye okuva mu nsi gye bayita Uganda. Okusooka wadde gwe okuyise kwejalabya ogezaako kubeera diplomatic and I respect that. Naye obububbi nze nali mu parliament for 2 years. Slightly above 2 years. Nena nalaba nti parliament clearing house. Era nabagamba house ya deals. Era na warning aba MPs baffe. Nebagamba mugenda mu parliament. Neyo parliament abantu abasinga bagendayo bafuuka corrupt. Eyo clearing house. Nene mbagamba kye mulina okukola mugende mu parliament nga mugenze kulwana. Parliament kati ate yegenze yononika. Luli yali deals house. Naye ate kati simanyi kye tuyinza giyita kuba since Anita Mongo took over as speaker. It is no longer corruption, it is theft. Thuggery, robbery. Kubanga speaker wa parliament ye mubbi namba emu. Gwe obadde okimanyi nti speaker wa parliament mu bingi ennyo byakoze mwe muli okubeera nga alina radio station ye eri Jinja eri Bukedea. Naye radio station eyo bagiwa 3.1 billion shillings. Nga ya speaker wa parliament. Sente ze baba mu parliament bakozesa abakozi bennyini aba speaker. So baba sente in billions and billions and billions. Museveni takyogerako kuba amanyi sente bazibba kumukumira mu buyinza na kugula opposition. Okyogeddeko era kyanaku kinswaza n'okwogerako naye abantu abasuubiza tujja kubeera honest. Mwabo mwe mwali n'abantu baffe aba opposition nga mwe muli n'ab'ekibiina kyange kyankola bubi nnyo nti mwalimu ne deputy wange. Naye nga bombuzizza nti bwe naabeera mu buyinza ombuuza nti singa ndi president olowooza kati ndiki. Ndi president wadde siri mu buyinza. So singa ndi mu buyinza nandikoze eki kyenkola kati exactly kye nandikoze kyenkola kati ate singa ndi mu buyinza tekyandibadde kwata bukwasi ku nkono abonna singa bali mu kkomera singa Anita Mongo ali mu kkomera singa Serwanya ali mu kkomera na bonna singa bali mu kkomera kubanga tulina policy nga NUP zero tolerance to corruption. Olowooza omuntu gwe bakuwa million 10 nga zanguzi abo abasawo bameka baba balemeseza accommodation ennungi oba abapoliisi bameka ababeera basula obubi kati ate singa bakuwa million 5 kati ate Anita Mongo zabba. So njagala Abannayuganda bamanye nti ekituleetedde obuzibu bwe bubbi ye corruption and what makes it worse nti corruption kati olunaku lwaleero bagikozesanga currency. Museveni takwata bali banguzi wamulaba supporting Anita Mongo agamba aba bagamba kwa Anita Mongo nti yabbye baveeko ozimbye essomero okitegeera. Betty Kamya Inspector General of Government yali ayagala kuba checkinga kuba auditinga oba kutunula mbulamu bwabwe okola sente meka wavuga Range Rover
ya milioni 7. Okola sente mika gwe abeera ku holiday e Paris ya sente gwezi nga toli mukozi wa government. Okola sente mika gwazimba ennyumba omaze obadde mu office myaka 2 ozimba ennyumba ya billions. Museveni namugamba tobayingirira kubanga ono bayingirira kijja kutegeeza Museveni emubbi namba eno. Unfortunately abakulembeze betulina tebabyogera, abamu batya ate abalala bali part of the theft. Nze nga kye nagamba nti ffe kyetukola tuli transparent, tewali ali waggulu w'amateeka. Ne bw'obeera wa Kabyotya, ne bw'obeera muganda wange, ne bw'obeera Manjeri, ne bw'obeera Kaluuya, ne bw'obeera Ledo Kyoska, bw'oba nga oviolating the values etukkirizaamu nga NUP, tujja kutreatinga ng'oyo omuntu gw'ofuuse. So abo bali corrupt tetubaatira ku liiso, tetubabikirira. We do exactly what we do when we're in power. Mr. President, eriyo abakwakizibwa okuba nti Musage especially yali vice president wakozesa amaanyi mangi, abandi kyebalowooza nti maybe kyaleka ekibiina nga kyo kiri kwenda kwekutulamu, nti wandibaire ku maybe enkola eyindi gyewandibaire nga obita mu kugondoola ensonga eyo. Nakozesa amaanyi mangi gatya, nasayiningisa Jambiya oba nasayiningisa Peni, nayogera nga mpogana oba nakozesa amaanyi mangi gatya. Nyambo nyinyonyole musobole okutegeera. Eri abakoba nti one iwe okujja mu mawulire n'oyogera nga okugamba koze kibiino ino naye nga kirungi. Of course ti kirungi. Yes, ti kirungi. Any form of corruption is evil. Aye eri abalowooza nti maybe wandibaire omweta omukanti amuna ekintu kino kibaire ABCD, but abandi bakola nti amaanyi bakozesa mangi. Nedda munnange, bw'obeera president ne bw'ogamba hallo, oli ayinza okulya nga agambe hallo. So nga bwe njogera ne foot soldier nga akoze ensobi, era ensobi eyo oba nga bw'agikoze nga gwe oli senior leader, era ajja kwogera ekintu kyekimu. Tulina ekintu kye tuyita equal treatment of the law. All of us are equal before and under the law, and before and under the values that we all subscribe to. Naye ate n'ekirala, simanyi nandikoze ntya bw'osanga nga munno yenyigidde mu kintu ky'omutakkiriziganya nakyo, okola otya? Ate ensonga eyo njagala omanye nti yali private. Information yali mu public, yali ku social media. So tetuyinza ate ensonga kugijja mu bantu ne tugidiringe nayo mu kisenge ate ng'eri mu public space. Abantu bano be bakama baffe. So tulina okubawa answers, tulina okubaddamu nga bebabuuza be batuteeka wano. Nze nandibadde siri wano singa tebannonda, ffenna twandibadde tetuli wano, naye trust abantu gye batuwa twaba promisinga kye twapromisinga kye tulina okudelivaringa. Ekirala eky'amawulire, this was not a private issue. There's so much that we've done. Mwabamu muli ku bya milioni 5. Ne scandals zibadde nyingi ziri mu billions. Naye ziri private. Issues ziri badde private, ndiringa nazo nga ziri private. As a leader you meet so much. Tubeera n'ebizibu bingi nnyo in-house. Naye tudiringa nabyo in-house. Naye kakati President, on that issue, yes. Your former deputy president akoba nti because yali ku kufola eyindi, yali ku radio station indi, akoba nti ye unyengere gy'ogima mu ensonga eno kutuka okuba nga okwotinga ebintu okuva mu mawulire ku social media wabifuula issue nga tosoose kutyama kubifumiitirizaako okutegeera obutuufu bwabyo. Akanti emirimu egikola okyokuba nga iwe ogira ku social media nti kyoba oyine kyoleeta wakutwalizingira ku ekyo waba panishinga n'omukono gw'ekyuma. Well, first nsaagala nnyo okulwa ku nsonga eyagwedda, naye ate era abantu I owe them an explanation. So mu nsonga eyo mu mateeka omuntu abeera innocent, abatalina mbatuuza nembijjayo nembibateeka ku mmeeza nti banayinibitya. Former deputy president wange nakkiriza n'agamba bannange kituufu
nenyigira mu kintu kino kyali kikyamu nsaba munsonyiwe manyi nabaswaziza era netumusonyiwa naye netumusaba nti tuweereza abantu abakulembeze mu Uganda empya tulowooza nti tulina okubeera accountable era omukulembeze obwensa kyalina okukola kwe kwetondera bannayuganda azeeyo ne ssente ezo alekuliye n'okulekulira bitwayogera luli bitukkiriza kati era n'omukulembeze yenna atanagwa mu nsobi eyo bw'anagwa mu nsobi eyo ye polisi yaffe ate nga kyekibeera ekituufu mu bakulembeze bonna abalina ensa ti bwe weesanga mu bukyamu toyinza kusigala mu offisi gye wakoleddemu mivuyo naye nga bwe ŋŋambye nti saagala nnyo okulwa ku nsonga eyo kubanga ate Museveni kyayagala ekyo kati olaba deputy president wange ye kale bamuwaayo just $500 million well tulina ebibuuzo bingi lwaki bakuwa ssente ezo kuba Museveni omulabeyo bw'ogenda ng'ogenze kukwata mulabe ate n'akuwa ssente akuwaddiza ki kiki ogenda omukolera akwebaza ki e Buganda tulina olugero olugamba matankane nga alya gy'abanja oli abbye ente yammwe wabbye ente yaffe tukusindiseeyo manjiri genda ogobe omubbi oyo genda obanje ente yaffe ate bw'otuukayo tebagamba sooka otule tebakuleetera omucyomo n'olya oba okyagenda kubanja ente so tetusobola kuba nti tuwakanya dictator Museveni ate dictator n'akuyita n'agamba kankweyo $5,000,000 nga nkwebaza okumpakanya so ekyo kyali kyamu naye nga bwe ŋŋambye saagala tukirweko ekyo manyi nti one day muganda wange ayinza okukeera ku makya n'akola ekintu ekituufu naye nayagala abantu bamanye nti ekikyamu kibeera kikyamu oba ani akikoze oba ani akikoze oba ani akikoze kiba kikyamu mu mbeera ng'eno gye tulimu tulina okujjukira ebigambo bya Martin Luther King yagamba nti the ultimate measure of a man is not where he stands in times of comfort and peace but where he stands in terms of contradiction and war. Kakati oyimirira waabwe weesanga nti kyaliiwo kaluuya takyabonga naawe nti omulabe yamuwadde ssente ate nga zimuwadde mu bukyamu so that is what we have to deal with naye nga bwekugamba ekyo kitono nnyo Anita Amongo abbye billions and billions Museveni abba trillions and trillions so omubbi omukulu ye Museveni bano akozesa Anita Amongo bano abaffe abakozesa n'akuwayo akasente katono ate talina kyabaagalako ayagala just credibility yaabwe ayagala just ekitiibwa kyabwe ayagala just trust gye balina eri abantu nange kennyini Museveni talina kyanjagalako ayagala just kunfuna mu kafaananyi nga ndi naye ajja agenda agamba abantu olaba Bobi Wine tukolagana naye naawe talina kyakwagaza nammwe bonna baagula eyo talina kyabagaza abaagala just mmwe abakozese ekifaananyi okulaga abantu bamwe ate wali amuwakanya bonna bali corrupt so that's the situation. All right, Mr. President, nsonga eya dissenting voices mu NUP bw'olingiramu ku bakulembeze mu kibiina kyo bw'abaawo ensonga balamukira mu mawulire balaga nti mu NUP muzira mechanism egondoola nsonga ebeetuusewo ddaku ekyokuboneraku omubaka Abedi Bwanika bw'ajja mu media ebigambo byeyogera alaga nti mubavuvuba nti timbagana kubaako ne kye boogera especially omuntu yenna asobola okuba nga alina ensonga eyawukana nekweyo that's why bona basaba bakati akatetumawulire kati njagala nkuwulire nti waliwo abantu abajja okukola naffe naye nga bali ku mission yaabwe nja kuwa example ya mukana waffe Abedi Bwanika nti kweli yali alina pati gyakulembera PDP naye nagamba njagala kubeegattako netumwelkaminga ng'abantu abalala bonna kuba nze nali mu respectinga kuba manyi wadde akola bino ebyekiyaayi naye alina amagezi era kyovolaba nze kenyini namuchallenginga with responsibility we are not friends per se naye namugamba manyi nti olina amagezi akasobola okukola ekituufu bwoba osazeewo kikola that's why I appointed him ofuna bulungi naye nagenda nakola ebyo initially ojjukira nti ye
yavaayo nga talina muntu gwa discuss nze naye n'agamba nze njagala agenda ku discuss kana Museveni. Twamugamba tetugenda kuteesa na Museveni ku ddembe lyaffe. Abaana b'abantu yabawamba, abalala yabatta nga tebalina musango. Abali mu makomera abate. Kubanga bw'ogamba tugende tuteese ne Museveni, ffe tumuwa eki? Bwe tugamba nti tunegotiate naye atuwa abantu baffe. Mu negotiation kitegeeza give and take. Mba abantu bange nze nkuwa eki? Tetulina kye tuwa Museveni. Kuba eddembe lyaffe kyekyobugaga kye tulina era tetuligaba, tulyagala. Ate n'ery'Abaganda baffe tulyagala. Bwe twasooka okudisagreeinga naye nga bwe nkugambye tulina abantu bangi nnyo abajja nga balaba NUP eyinza obbayisaawo. Bwe njagala genda kufuuka MP, NUP yokka yempisaawo bakagabo najja n'abeekikamu n'atungisa obulongo eringa yange n'abefriendinga abafuut soja bonna n'abalala ne babediwanika mwe bagira ne bajimerwanga mwe bagira n'abalala bangi nnyo. Ntwala obuvunaanyizibwa ntwala responsibility eyo kubanga nga bwe tugambye NUP twagitandika nga tewaawera na myezi ebiri nga tugenda mu kulonda. So tulinga akatimba kakokota twayora yonna tugenze kwata byennyanja nono twaliramu n'ebikere twaliramu n'amasonko naye tewaliwo n'engege ze twatwala nga tumanyi kyennyanja naye ogenda okukeberanga kino si kyennyanja. So bwekyo bwe tubadde. This has been a learning process. Tuyize ebintu bingi nnyo. Tutegedde nti abamu baali batusetinga mu settings, abamu bajja kolera dictator, abamu bajja kunoonya ssente, abamu bajja kunoonya bifo, abalala bajja kunoonya bitiibwa. Ate abamu be namanya nti baagalanye ebifo. Agamba maybe ono kakati kuba mmanyi ategeera kati abanga abantu nga bayogeddeko. So neŋŋamba kati wawe ebifo osanga banaakola naye kyolaba nange kyendaba. Mu maaso eyo yetujja ojja kola ekyokubona nti ebintu oti bino tibiira mu kubaawo. Si nze kagamba tugenda kola tutya. Yes, of course by people. First, I've learned my lessons. Tutolaba muntu nga ayambadde suuti n'ogamba kamwesige kubanga ayambadde suuti. Tolaba muntu kubanga ayina envi n'ogamba nze nyina obuzibu waffe batukuza batugamba bukadde magezi. Bwe ngenze enkula ngenze entegeera nti n'abakulu bakola ki. So kakati tugenda kubeera keen nga tukwatagana n'abantu. Naye ate n'ekirala nja kusaba abantu batu holding accountable kuba omuntu yenna ayina asobola okwonooneka. Omuntu yenna ayina asobola okwekyusa. Naye abantu bwe muba mmwe musigaza obuyinza, mmwe musigaza amaanyi. Nze nga mbagamba ate kino nga kinyiza nnyo ba politicians naye nga ge mazima nti ffe tuli bakozi. Babosa abatuufu be abaana abali mu makomera, be abatemulwa, be abasimba layini n'omusana ne gujja enkuba netonya n'agamba sigenda kuvaawo ng'ayagala kusuula akalulu ako. Those are the people that we work for. So abo abantu nabo saagala bakome kulonda bulonzi ne baholdinge n'abakulembeze baabwe accountable. Bamakinge sure nti omuntu yenna ayina bw'akeera ku makya n'abalyamu olukwe. Temulinda nze Kyagulanyi kujja bagamba kyakkola, mumanyi ekyo mukola kuba oyo mukozi wammwe. Bagambye nti mukube eniggo naye ate sigambe nti temugimukuba. Toyanza oli mu program Crossfire tukajja maiso eri president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable aka Bobi Wine. We have taken the time tuyize kumpewo tujja kwogera ku issue oba ku mbeera eya eddembe ery'obuntu mu ggwanga, freedom of speech, eddembe ery'okweyogerera, eddembe ery'okwetaaya n'eddembe ery'abamawulire. Okuba nga bwe twogerera ebintu bingi nebijira maiso n'okuba nga bivugibwa mu mbeera eno alo NUP bwerimu because mu revolution yonna amawulire freedom of association, freedom of speech bikubwire because ezirambi Joshua akutuusa message yankyukakyuka ku bantu nga tufuna omukisa kwetagana oba nga tufuna omukisa kwogerayo bali baba nga bafuna message eyo. Ayida kubatumira ku NUP ekitazimagezi kyokubona nti wagati mukubukubu okuli kujja maiso okusobola okutuusa message ku bantu oba oli awo eneesobola okuba ngaezaala enkyukakyuka tavaawo katono katikulukira. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agambye mubakuba emiggo naye sibagambye nti mugibakube ate sayano temugibakuba
abo bonna abakulembeza bemamaza bava ku mulamwa abatali ku mulamwa abakola ebikolobero abaanona ssente abaanona ebitiibwa mu national platform tetubeetaaga bagendeko ewalala eno biralamu bo baanona bitiibwa baanona ssente tebaanona kujjako nakyemalira fuugafuuga kujjako nakyemalira ogwabwe baagala musaala abo nno si bantu baffe bali ku byabwe kati obuyinza buli eri ggwe munnayuganda buli eri ffe abalonze okulaba nga abantu bajja mu system tuteekemu abantu abaagala okujjako mu 7 era abazze okujjako mu 7 president bw'atugamba kishindo tuyamba okujjako bano abannanfuusi abeeyagaliza bokka ab'omululu abo abalowooza nti buli kimu kirina kuba kyabwe tulina okubejjako tusigale n'abantu abalongoofu abo tunaatwala eggwanga lyaffe mu maaso asobole okulyeyagaliramu tulekere abaana bamaggwanga lizimbiddwa obulungi nti eggwanga lyona tirikulaakulana olw'ensimbi okuba nti zibbibwa bubbibwa buli olukedde ziriibwa buliibwa buli olukedde ezansasudde abasawo ezansasudde abasirikale ezandizimbidde abasirikale ezanditadde eddagala mu malwaliro ezandikoze enguudo bannabyabufuzi ab'omululu babbanzibe kati ensi ya Uganda gye twetaaga tulina okuba nga bonna abo tubayisaamu lufaya buli akola ensobi abantu mwe abamulonda bamubonereza nti situkutumaako okukola ebyo byoli mu kukola nga mumuyisaamu ow'embuya mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bana bakkiriza luno Luganda Mugereka batayimwera